naye nakola kye nalaba nti kintu buddo nakakasa nti kati wamma kino kye bategeeza obuddo lwakuba buno busasulwa. Kuba nafuna famire eri ng'omwana omuto alina emyaka 16. Gye nalabira nti abaana babeera ba bebi. Bakubuuza bebi yalidde kati n'omagamaga ng'onoonya bebi. Nakubuulira nomugamba bebi kati olw'okuba gwe omanyi wava eno omanyi ba bebi bali baba baavula era nakyantawanyanga nnyo nga mugamba bebi kati nga kubuuza oba erinnya kanteekewo nti oba Margaret alidde akubuuza omuwala emyaka 20 n'omugamba nakubuuza alidde ki mukoledde enkoko oba mukoledde sausage ne juice omukubidde juice kyabiridde n'abimalawo owaabire n'omugamba talidde bulungi obifumbye otya omutereddemu omunnyo mulungi ate kuba abyagala nnyo kati genda omukolere omwana tannasala nawo tannakibuuza genda omufumbire omuceere ayagala nnyo omuceere omutereko oba ne mulukiya biki kati n'ogenda n'obifumba n'obiwalampya n'obireeta omwana ga mami sibyagala. Yatayinza kukikola aba yalina kubirya naga atabyagala. Baby, please try. Kati gwabireese olwoliwa oyimidde ne tray mama ajjako gundi omwana asooka alozeeko bifunga tebannagenda ku KFC. KFC kolayo ki? Omwana afune emmere like omwana agambye sibyagala njaga kulya KFC. Naye ng'omaze obbireeta ositudde tray omwana agambye tebannagikuggyako. Ogisitudde maama akyajjamu ayina wena okwogereza omwana. Baba Yes omugambe birungi mulukiya mutaddemu gundi omulungi biki naawe weeyunga ku maama mukakasa omwana ow'emyaka 2 yali ku University London naye wanaabeera mu holiday kati n'amuliisa mami no izeeyo kati obitwalawo olwo zaayo mufumbiro obyeriira biyiwe oba ggomanyi. Kati omwana n'agamba agenda kati maama n'agamba